Abala Sakata vibes Mpita Dj.Senior'B the remix wizard Manyiga Mugongo yali ku camera okubanga kuleta kifananga che live and clear. Of course tutambuddemu kone tujja eno tuli muyenga mbagagga kigeza bogenda ebulyamba nawo olyambwa naffe tuli bagagga kati tugenda kunyumyamu ko ku nsonga eziriwo mu ggwanga sawa eno nezibaddewo n'ebintu engeri gye bijja bitambulamu of course bulamu bwa PIA gwe tulina naye PIA pounds tewali chakola njala ali wano. No. How are you? I'm fine, just njala yenuma. Njala kuluma. Ovawa. There hometown kola. Hometown kola. Kola chi? Music. Music era. Oli otya? Ndi bulungi. Oneviri nonji za kabinyo. Za akabiboka. Neanziza. Olabika bulungi. Thank you. Na olabika bulungi. Omanye omuntu alinga talina yadde ekizibu. Olina okutambula bw'otyo mu bantu anti bagala ebizibu by'abantu. Naye nga birina? Eba nabyo buli omu alina ebizibu. Buli omu alina ebizibu. Okay. Tujja kulwawo recently like 2 to 3 days ago or a week simanyi bulungi. Nalaba post yo ku Facebook ng'eri very touching ng'ekwasa ennaku ekaabya abafaani babasinga nalaba bakaaba. Comment zinga zirimu amaziga. Ne nkuba makafaananyi kiki waliko? One more time, oli otya? Ndi fine. Ekya surprising. Nti wavadda mu big talent. Nali navaamu naye si mu bubi ate si kukumbuno ba ntambule ndaga abantu navaamu. Naye nali navaamu just fune emirembe and all that. Naye ndi fine. Oli fine. Oli fine. Nja kujjukira PIA pounds yali piano pounds. A long time ago netwesinkanako ku Waterfront ojjukira fusion band. Yes, zijjukira. Then PIA nabula oba wali wagenda bweru? Anti music namutandika ndi muto 14 years. Okay. Then nenyimba ne ragadi yao. Yeah, njukira kayimba. Senior 4 vac. Yali senior 4 vac. Yali senior 4. Just we twalotera yali awo nga mu vac. Then nensoka nemberanga manyi music ye answer of everything. Yes. Nenziruke waka waffe gye bali bambeza. Then olwavaawo nembe nendabanga at the end of the day passion yeba passion naye ate n'okusoma kintu kirungi. So yeah, engeri nali nfunye omuntu anyambako okunsasulira school fees. Nenzikiriza nzireyo nsome. Yeah, just I think 2017 when I nkanira Eddy Kenzo nali ntandise osoma university. Yeah. Okay. Odda ofuna ekirowoozo n'ogamba kati nzija music nga PIA. It was well because of Eddy Kenzo because nze newe nagenda mu studio yimba nali ngenza yimba byange nga sibiri nnyo ntino nkolimba biki nga sibiri nnyo naye Eddy Kenzo nandaga ntino ate there is another light to music. Yeah, that's when I started to sing ebyaddala. Okay. Happy birthday. Thank you. Ebirabo kwa tonamba bijja tofaayo. Ne kati goba wetaga birabo kisokola ensawo. Just ensawo gy'okwata. Ensawo ya lice just. Ngoye ngato. Ndoze biwafuna bimala obumazi. Asirina ngoye mnaye gotwala wenyamba de. Wale oli smart. Ninganga ona smart toy waba. Kati let me tell you. Mwe ba celebrity muita rugs. Omuntu wa bulijjo banezi bangoye za Christmas. Nalaba ku lunaku lwa birthday yo walwogerako in a statement that said nti ojjukira a year ago wali olwaniriza ng'oli ku top of a building in the town ng'olaba fireworks. Mpa moment eyo kyekyaliko olwo olunaku lwaki olujjukira olunaku olwo? Okay, because buli mwaka oba gutandika oba ne resolutions. Okay. Oba n'ebintu byogamba guno mwaka njagala kola bwenti, guli njagala kola bwenti. Kati guno mwaka egwale gutandika nagamba I want to be big, I want to be a star, I want to be better than 2019 was that yingira. Yes.
you know, ate twalina show y'okuserena 10 years. Kati nga ngenda performing for the very first time ku stage enene. Tajukira nali nga avoidinga nnyo okuperforminga with Eddy Kenzo anywhere by the way, because ate kati kulunaku ne Rema yali agenda bayo, kati nga I'm very very nervous. So when I finished performing on that day, nalinga omuntu oba amaze ekintu kyabadde alubirira ennyo kati nga kiwedde naga okay, what's next now? Yeah. So that's what happened. Then waitaina kundoza nga 3 because sagera ne Eddy Kenzo ku shows endala zonna sagera ku extras wao. Yeah. Nasigala wakanga ntudde. Ebyadala. Yeah, sagenda nanyigira nnyo nataba happy because he always expected me to be supportive, that just like nga we are supporting anga. Nainze ensonga zange nazina era ne mpost waziraba. Mazaba. Yeah, just nali siri comfortable kati. Yeah. Waliwo ne kapata kala maji statement yali mpanvu naye omuntu omugezi erina meaning ya manyi nnyo. Very few artists abasobola okukola press release bwetu. Waliwo ne wayogerera nti wagezako falling in love with some person. Actually, I was already with him. Wali omulina? Yeah. Meeting andi like 17 years. Okay. Yeah, meeting at that. That's way back ago. That's way back, yeah. Naye nga obimanyi, I think abawala abalenzi abayagala oberenga we wali. Kati bino bya kwambala njala weziti enviri za yellow nobera naked nobera nga abasajja balala bakwatirira ku stage. Yes. Nga tebimusanyusa. Okay. Yeah, so maybe lumu wendifuko munene njagamba, those are some of the sacrifices. You mean? Buli omu alina okukola sacrifice. Tosobola about successful nga tokoze sacrifice. So not deciding or dropping a love relationship or concentrating on music? No. Actually, yandeka sinze yamuleka because yatandika otekawo embeera nti no ina okuva mu music. Nenga tachingamba openly. Nenga embeera agitekawo sagala obere bwoti oba mugenda kushone kimunyiza. Bambi yali ayagala wayisenga omukyala. Exactly. Yali ayagala talina musango naye yali atuse ku myaka egibera ngo ayagala. Yes, kati ate nga nze ejange oli mu serious music. Yeah, chanuma ne wanjogerako mpira obi, but maybe mukama ali mukomyawo oba maybe mukama ali mpa omulala. Kubanga tetutambulira ku ebyo fe abayimbi. Omuyimbi olina okumakinga sure nti no ina music, olina hit, olina sente, olina essanyu. Ebya love nyangu nnyo kuba n'abamu abatwagala tebatwagala byaddala. Ekitegeera like it's not the biggest thing that should come first. What should come first is your God, your music, your abana bo balidde, family yelidde, bazadde bo balidde, kati nze nina tata wange. Eddy Kenzo we signing, that's the first day I first saw my dad ever. Are you serious? I always thought I had no dad. Are you serious? Yes. Yali ne Kenzo over? No, ya just amawulire gali mangi abantu nga babyomo then nagamba oyo mwana wange. Navayo. So are you okay? Yeah, I'm fine, but now I now have a father. So osanga ebisere bisinganga wenfuna yakasente, my father mulowozaako n'abaana be, the ones that are supposed to be my sisters, brothers, but tetwakula wamu tetwemanyi. So ensi erimu ebizibu bingi nnyo naye Katonda. Okay, bwegera ku bizibu njagala tudde ku Katonda. One day nali njogerako ne Kenzo na nemubuza about you, nemubuza PIA pounds wagwan kyekiganye nga like bintu biringa biri slow. Kiki ate ng'olina buli kimu wamusayininga nga tusuubira the new queen in town. Non stop paka. We would be seeing you on this biggest level now. Kiki nangamba PIA nange simanyi that segment. But wayogera. Nange PIA nange simanyi. Ani yali akwasaganya ng'okyali ne Kenzo? Bona Martin Beta, Kenzo, Kusame, Asha,
bonna bali twali tukola wamu ngati but you know abamanager abasinga kye batamanyi it's that omuyimbi ali muntu ali emotional nnyo. Okay. Omuyimbi ajja kubeera leero ku Monday musanyufu enkere kintu kitini nnyo kimujjeko abeere nga tali musanyu lye. Okay. And that's what happened to me when I was at Big Talent, especially when bamala okunsayininga. Mirembe gyanzigwako nga mbeera ndiringa n'ebintu byange ku mutima nga tewali yandiyagadde bimanya. Okay. Ate nga nange muli ndaba okuteekayo n'ensonga nti kino kyekinnuma tekigenda sinti oba oli aba alina kyagenda okolawo. Okitegeera. Nakiteeka ne mu statement gye nareleasinga ne ngamba nti twatula mu meetings nyingi nnyo nga tuyomba nga tetuli happy buli omu nga akayana kino kiri kino naye nga people don't get to know you on a personal level. All right. Singa nze naye tutandika okukola business kitegeeza n'emmere gy'olidde bwe wasuze okitegeera tufuuka omu. Yes. Tulina ofuuka omu by all means because ogenda kumpitenkera ku makyo ngambe jangu oyimbe nga namenyesa okugulu nga tokimanyi. Oba okole interview nti ntegese interview gundi ng'omutwe gunnuma oba nga ndi mu depression because almost emyezi nga 6 nze nali mu depression nga I'm not happy nga I am sad. Okera ku makya nga kuno kujjuddeko mbwagwe simanya biki yererere nga abantu banyiivu buli omu yali munyiivu. Nagenda ni performing akushare gravity omutujjo. Bankuba obucupa. Bankasukira omukazi omu yali bankasukira ebigundi bya biscuiti biki. Nali ku stage okwo kwennyini naye nga njagala gwa wansi nga banvuma ekintu kimu kale oli nga alina obusungu olw'ekintu ekitali kituufu. Kati ebintu byonna imagine wavudde ku stage gyo ekyo wakiyiseemu oze mu studio olina oyimba never you tosa different. I understand. Webuuza kati nyimba for what? Okay. Okitegeera. So ennaku yali nnyingi nnyo, ennaku mukulu Eddy Kenzo gye yatamanya sirowooza nti yali gimanya but yali nnyingi. Kati ebintu ne bitandika okubeera slow nga moral eri ku side eri down. Moral eri eno side eri down. Kitegeera. Kati ne buli kimu nekibanga kati nga tunyiga bunyiizi buli omu anyiga bunyiizi kyokka nga ensonga eriwo entuufu ngeri mutima gwange. So maybe Katonda watu yayagala but I'm gonna make it. You understand? Yeah. Lwaki towa opening up ne boss wo no ku personal level no gamba boss njagala nnyo kola ABCD but ABCD is stuck in some project of mine. It was fear. It was not the same naye okutya maybe results or consequences of me opening up. So nali ntya ate ekirala nali manya I can handle it. Nze in my head ngamba maybe when I all this time I'll handle it maybe this time. But ekiseera kyatuuka ng'olaba nti no connection yeri enungi evuddewo. Actually the only person gwe nabeeranga naye kuba nabeeranga naye nnyo even before signing me yali ku same. Okay. Kati nga ninza ogamba ku same naye nga naye simugamba naye olumu ng'akiraba nga ayinza okundaba nga breaking the down. Nantunuulira nga mugamba naye manyi if I don't make it as a star after bino byonna nja kuba ndi mu loss. I understand. To be such a bad thing. So byochobola basipoa chenina nchikozesa ne ngamba tomanya so olembeke bibaddewo ebigambo bingi ebyotoloddwa ku Kenzo ne eyali mukyala we Rema nga baba pointinga Lydia Jasmine nawe is there any way we wali otegeddeko ekyali kigenda mu maaso wakati wa Rema ne Kenzo kitya oba n'ogamba nti maybe kino kikyali kibasumbuwa? Well, they actually nali manyi bayikyawagana because of me. Yeah, that's what I thought. Bunche nali manyi because when assigning bwa abantu nanga bagamba PIA pounds oyo kati nendowooza nti oli weyabiraba ebyali nanyiga nakikiriza then no nero nagamba naye kakati I don't know couples are couples but part of the blames and nali ne blaming nnyo nga manyi
era okutambula ova mu big talent nakitwala ng'okwerekereza omukisa okusavinga essanyu ly'omuntu omulala cause nange ndi muwala one day I will get married, one day I'll have a child, one day I'll have a husband. Singa omuntu omulala yenna ajja nabeera makati gaffe newemba just insuspectinga mutima gwange guba gwatandise dde okusabira omuntu yekibi mba simwagaza mukisa okitegeera mba sina na birungi byamwogerako cause alabika either kituufu oba si kituufu kati okumanya nti kituufu kizibu okumanya nti either okiteeka mutima gwo n'ogamba let me accept what they are telling me oba n'okkiriza abantu abalala kye bayogera so I'm a woman era sandiyagadde kulaba muntu yenna nga ayita mu by'emiti ate kyasingira ddala okwaffectinga was nti bafans baffe bo bakkiriza ekyo because tewali mataala tewali proof nti noba waliwo obukakafu bwonna ya tebuliwo so ekiseera kyatuuka nga nkimanyi bulungi nti they hate me nzuka manyi nze Uganda's most hated female artist it was like that Nali waliwo upcoming artists gwe bali bakyayenga we banjawa ani yakukyawa ensi yonna no the whole world kati watwala ebigambo byali bikuliraanye just nawe nedda kati nze kankubulire radio stations nyingi nnyo TV stations abamawulire bangi nnyo abalinga tebaagala kwesembeza ku linnya lyange okitegeera kino ekintu kyenjogera singa kyali kyaffectinga nze nzekka ng'omuntu ebyo nandibidirinze nabyo naye kyali kyaffectinga my music oteeka oluyimba ebweru aba ne bakuvuma nogenda ku performance ne bakuvuma novaawo ne bakuvuma olw'ekintu ekitali kituufu ate ekintu ekigenda okwaffectinga obulamu bw'omuntu omulala ate ekintu ekirala nga buli muntu akulaba aba akuvumirira ekyo ekintu nekilemesa ne fani yandize n'akwagala agamba nandimwagale naye oyo malaya endorsements nga tewali ng'oli ajja mwana twandiyagadde okukozesa naye ekikulu olina eggulire ebbi nga that's how it is nemala omwaka mulamba nga sifuna wadde olwatano n'olwa ebyaddala naye ng'ate nyimba nyambala okukola buli kimu nkikola ne bayovuma eddoboozi nalyo ne ndikola buli kimu kye banvumanga nga buli kimu nkikola naye nga still it stays the same thing so nga okubeera kumpi ne Eddy Kenzo maziga meereere gye ndi gye bali buli omu takyagala ne ngamba you know what omukisa gwange newe ndiba nekwese mu ntaana yaawa guli nsanga kuba gwange si gwa muntu mulala so bukifo ky'okubeera mu industry nga abantu bandabanga malaya ya muntu at least bandabenga failure nti oyo yagezaako ne bigaana naye nga kiri kivuddewo of course tebigenda gaana but I just had to sacrifice that I just have to sacrifice the biggest artist in Uganda's biggest export, you can imagine. Nobela nga toina manager olinga omulalu naye it's okay. Missing a big talent? No, big talent it was my family. Okay. It was everything, but we talk, by the way. All of us talk, all of us are friends. Okay. All of us sijukiona kwa nasema yuko gani Eddy Kenzo maso kumaso nakaba. When was that? It was a few months ago. Naye namugamba njagala kulaba. Nengenda nemulaba. Nemugamba I'm sorry for missing the shows and all that. Samugamba bingi namugamba bugambi I'm sorry. And I broke down and started crying. Nantunulira. Gamba Pio ino mukisa. You're going to be big and you're blessed. Okay. So byonna tuli byogera naye lumu maybe nga nfunyemu mu kyenkola tulitundula mabega ne tugamba nga tuseka busesi nga sinnaku yeah. Wali you in person, have you ever met Rema? No, never. Naye nali mulabyeko ngali wali nga nange in a distance tetulabanga temwogeranko hi PIA hi Rema tekibangawo lwaki yali mama wa family ate yasibanga ku big talent I think yajjawo mulundi gumu and I think nga we twas Stephanie we twategedde about Sebunya and all these things I think bali ba breaking up already so it wasn't like yali abeerawo biki
yabalinga okayana kwalinga kungi on social media kati atenga tajja atenga wotwabiteka 2 and 2 together ensi yonna kuba tosafuna muntu today no mwewa senkera. They must have started dating some time ago. So I think by that time when I was signed, Chovola Bachanuma, I was like, wait a minute. When I saw that, I was like, wait. So, ensi yonna yali blaming some PIA, yet somebody byali byabwe, maybe they broke up byabwe, nze nentuka just mukaseera nga abantu bana bamanya, but it's just been 1 year, right? 1 year, because once I mu 2018. Yes. Tejina bakwera myaka ebiri. Tejina baguba munene kiringa 1 year and 8 months. Yeah. Yes. So I looked at it all and I'm like, ekitegeza ndi musiru just maybe nandi kumye maybe nandirinze okulaba Katonda ekikye yategese kuba mutima gwange kyemanyi amazima gange mazima sirimba. Sina budde kulimba. Has Kenzo ever treated you like a girlfriend? Never. Tekisoboka mpisa ddala nga olaba wayisa amaala. Wacho wampisa. Era ne ku house awo tumuyita papa. We give him a lot of respect. Yes. So respected. Your friend Jacob Mutuze yali angamba mbu abantu bebayita papa abirabira ku Golden Band, the New Eagles, but papa they tend to, I don't know. You know what I'm saying. Eddy Kenzo is a different man. He's a very good person. Taina chakusa kitamiza. Ali abasoba. Okay. So newe yandikoze ekintu mu tamanya tekisoboka. He's a very ate ali focused. Waba inachayagala nze yanyimbise nyimba nezisuka asatu. Emyezi gye yasooka okundaba ebiri. Nga buli kasera bakugamba genda mu studio yimbe. Bana misinga lunaku lumbwe bati. Ajja kuwa lecture hours bili. Bannange kyomanya gye atiika. Ate wanjagadde mulaba nga anyiize. Saagala nange mulaba. Bwe wateekayo ekiwandiiko. Reaction ya Big Talent yali eti? Actually sinabamanya. Temuna communicating. Sinabamanya simanyi. Naye kyemanyi kiri nti emitima giwona. Okay. Emitima giwona kiwabuwi budde. Okay. Bambana banyiiza emitima gijjawona. Buli kimu kijja ba fine. Lumu bajja kuba batudde ku first table of my show. Alright. Ndaba Eddy Kenzo wakafanya nkakuba buli lunaku mbeera nkakuba nga yewe yali ku 10 years nga Bobby Wine wali. Yes. And he was so proud of him. Definitely. So nange bwancho njagala kibere kuba he also left Firebase. I don't know if he was there or not, but that is whatever it is, yes, that's the story. And God blessed him. So I hope too that chibawe kityo. Okay. Alright. Ali ku Sakata Vibes Studio ne PIA Pounds nze Dj.Senior'B manyiga mugongo yali ku kamera. Once again oli otya? Jendi. Abasajja babadde bakutya. Basajja ki? Abasajja bakukwana nga bamanyi oli mukazi wa Eddy Kenzo. Let's night bankwana ate nebuza lwaki ne bankwaneko. Ati bali bakutya. Kati batandise okukwana. Anze omulamwa gwange sikwanibwa. Oli waba nina kyanyongera kajje ng'oyagala kunteeka mu ssente kumpa mirimu bintu ebyo kuba njagala okukola ate njagala nnyo ssente. Okay. Okay. Ng'oggyeko okuba nti obadde nga oli otambulira mu bulumi obw'ekisirise. Kyekira kibadde kikusumbuwa? Ebimu ku actually badde binsumbuwa nnyo is management. Kubeera nti abantu bajja yandyagadde okuyamba naye olina management yo ate agamba kati bidi ne biba confusing naye it's so stressful. Mwana miliyoni ezisatu ekitundu ennya meka eza video omala oteke mu promotion omala oteke mu nyambalayo omala oteke atandika okugamba bannange papa was sacrificing too much for me kuba video emu oyinza okuspendinga miliyoni 5 video emu wet naye nga kulufulumya olutuuze tekigenda kuyamba. Olina odufulumya olwongeremu lukole. Kati gwe you can imagine nina music gwe release omwaka guno nga mulungi nga singa na release nga ndi mu Big Talent yandigenze so far. Okay. So far. Kati nga kibeera kyo it's a nice song. Yeah, very good song. Naye
teluna bafuna bulungi attention eri gye lunafuna because mukazi watu nze sina sente ezipushinga I swear nali manyi byangu naye si byangu nakamu. Ani yali akikwasaganya luli like ochali big talent control nene big talent management waliyo sharinga ya Kenzo yenyini. Yeah. Okay. Exactly. That's why olumu nagamba ngo batebampa nnyo budde. You know, sometimes onto nagamba because twatukanga ekiseera nga papa ali in America. Guy he's on a tour, everybody's away. Yes. And you're there and you have to maybe do songs bichi. There are no oli left out. Yeah. That's at some point what to nganga because Eddy Kenzo is a very big brand. Yes, very big. And I think he's the most talked about artist. Yeah, to be true. So PIA mungi nnyo, hard work mungi nnyo. Kati oba toli aggressive, oba ogenda lekebwe mabega. Olina okubanga oba we forwarding ayo bikaseera oli aggressive. Kati ng'obiteeka mu entondo ojja kuvaawo tebakutegedde. PIA yali mu kaseera kalinga okola interview appearance to appearance. Notukano. Yeah, because what is the point of doing interviews when you don't have music? What is the point? Abantu bakula yebaki. My name is big. Yes. I am a big brand. Yes. I am big. People in Kenya know me, Tanzanians know me, yes. Rwanda, yes. Burundi, they don't know my music. They don't. Sorry. Era abavaamu ne bamanya music wange yo yabakwagadde nnyo. Bajukira tebamanyi for good things. They know me for sleeping with my boss and breaking Rema's marriage and bichi, that's how they know me. I was in Rwanda recently and that was Buli radio nga bambuza to chintu chechimu. We heard that you did this. We heard. So they don't malako ne interview nga sogede ku music nga present atanda bakumbuza yo wadenti. Okay kati enyimba zo. Ngata chinaba kubao. So that's why honestly it affected my career a lot. Okay. Yeah. So are you healing now? I'm fine. I'm very fine. I'm just, of course, ngomuntu yenna ngotengerera obanga oli you're on your own. You be scared. You're like, will I make it? Will I not? Do I have the other person's blessing? What can I do? You know, but after some time, I think chigenda and you're happy. Okay. Okay. Ogenda kudayo kuchiri kizimbe next year. Ekizimbe ekyo kyampa ekifaananyi. Abantu bangi tebakategeera by the way, but your message yali I wrote it while crying. That's the strongest part actually. Yona nagiwandika nkaaba. N'olunaku nagiwandika. Leta njibasomeremu. Atogenda gisoma. Sigenda gikuwa gisoma but it's here. I wrote it on 8th November at night. Sawa Bili. You know. Strong but message. I really was nesimu yona yajula amaziga nengamba nayo bambireke nenebuzaako enkera ku macha nebuzaako ku kusayim nemugamba kusayim loza kino kikole loza nagamba message eno actually teyanzira yanzira after some time nagamba nze mbadde breaking the down mbadde sikiriza nti you can be this brave we atukira okingamba nga nekitaddeyo dda. Yeah, so yeah. Okay. So byonna bigenda mu maaso. Wakati bo Rema. Rema, even the first interviews nakolanga nagambanga she inspires me. Okay. She's a very beautiful woman. Okay. Kwanze unayesa akwambalanga ye. She's so decent and nice. Tozirye. Mwagala nnyo Rema yenna jali akimanye nti no. Okay. I've been a fan from way back. Okay. Up to today. Akayimba Rema kasoka season 6 gwali mwaka kisagala kugera bita kwa tagana. 2010, 2011. Yes, that time I had just sung with Ragadi. At 15 years, I had just sung with Ragadi. I was in my form 4 vac. When I went to Rema, she's so good at what she does. Yes. Yes. So I became a fan from that senior 4, you can imagine. I was a fan. Up to today, I'm a fan. Okay. Nayo manye bigambo by'abantu. Abantu ayinza okwogera ne ku radios owulira olinga akujjamu ekigamba yagala interview oli wabajja bagambe ono omwala okitegeera.
Yeah, but omutima ogulina amazima at the end of the day bakugwamu ntono alimba oba yeah Rema I adore her so much. Okay. Yeah. All right. Tugambe sawe no kati Kenzo akuyise agoma pia ebibadde kutiso biraba Rema sigwe buzibu Rema muzaya mutwala jantu big talent tukole muziki ngatukola odayo nukola yeah ngatukola Eddy Kenzo is a very good person. Okay. And I miss him every day. Okay. Yeah. All right. ngatukola bino bibadde bamuwaliza bakazi nawe mwoli badde biwulira bamuwaye anti ali friendly omanya obuzibu ye ali bambi ati teyayisanga celeb taina malala takotagamba tavimbawo yeah kuba n'abasajja bamwagala nnyo n'abawala bamwagala nnyo kati olaba nze we nasooka meeting Eddy Kenzo ye yasooka okumbuuza hai mwana guli otya biki muno celebo no nali manyi wa celebo ina kubanga ozimba naye tabikola. Ali very very humble ye isanga atachimanyi chali. Okay. So that's his problem. I think that people around him see nebagamba no guy mwenzi. Okay. Ngatali. PIA pounds. Yes. Bina bibadde ogumye no opening up to the world. Buli mukati amanyi kigenda mass. Chidako kola tuve mukwe kubagiza tuve mukaaba. Thank you. Amaziga tegalina gwe mwana wa mtu gwe galisa gwe gakusa tegagagawaza nakitekayo ne mu message ningamba natuka ekisera ningamba kati mpolo match. Yes. The whole year 2019 eno studio nyoka mwenyimide ate najibuza kusema mulimba lwa kibira twalukola ddi. Like 2 months ago nga nkase nnyo nga sagala kuyimba kati nambuza what is the point? Why did you begin? If you began to stop. Yes. You have to begin to win. So nina collabos ezijja nina ennyimba ez'akabi ezijja. I am going versatile, going in different studios. Yes. Because nze jomanya simbye guno mwaka. Ennyimba zonna ze release nze nali nazimba da nga just bazitereza mukawo ne bafulumya. Ebi video ngondabeera. Just look at me mu videos on tunuire mpoze ekibeera naye zaaliwo before. Video fix for make. Omuntu simusanyi. Ajira angereke kishamu. Collabo ne fix for make. Video aleke kishamu. Ogolumba twalukola I think nakababa Mpita. Kama nga toina sanyu, nga toina vibe nga oliawo wena stress zikubye. Man. Wafanya management yapya? Sina bafuna management. Though nina omuntu anyambako promotion bichi naye sinafuna management. Okay. Ola naba mu big talent awo nga bambala bantambula nnyo naye ne bagamba oyo bawange. Kwagamba no ne wabuza dala kati musajja omugenda funa wa mukazi gwemba nkola naye industry yonna muli mbasajja. Nabagenda okunsigninga maybe if I get the blessing nabo bali babasajja. So ne wenzirukawa it's the same thing. Yeah. Okay. Bo wateka ekiwandiko. Atona manya kiva reaction ya big talent. Naye wamanya reaction ya bawagizi bo. Kyabukana ko ku pure kubade ba iribya. Man kati banjagala. Kati banjagala nnyo. Banjagala era ogenda ku comments people oh I love you Pia. Okay. And it means so much to me. Yeah, at least ya ogolaba at least ninayo omuntu nayo gomanyo omuntu okubera nga buli omuntu akwagala. Just abawo bano balako bebakuja manyafe tukwagala. Nenga abantu tebakwagala. I understand. Ebuzo nabiri bibulayo ekisooka. Are you short tempered? Me anenda siri short tempered. Cheche kutera okunyeza. Just enjala kale webenuma. Se mvako njala webenuma siba musanyu. Ndikize ekyo twali tunyimyango yagabya yakulya. Ojukira enkoko ngefuze enkoko. Ani alete enkoko ekirecho. Sijukira neze njala okulya. So the short tempered that all actually just in the emotional. Just in I think buli muntu alina part eyo. Bakuba abakazi mu kisama olusi. Naye nzira kizibu nnyo okundaba nga breaking the down. Naye wondaba just know chimpitiriddeko kwa I've lost people. Nistaka benesigala nga nimiridde awo. Maybe nenkaba after some time. Ngenaku empitiriddeko naye I'm not all about years.
I remember you had friends. You can always have your Waterfront Fusion Band. Do you still see them? Oh yes, Kadima is like my mommy. Okay. She's always advising. Yes. You know me, I was very young, and for them they were mature people. Yes. And I was so stubborn, nothing at all. Ngamba mukuwogana kukuzunga ngane ku stage banzinisa buzinzi tebanzikiriza yimba. But she says me these days, Nagamba, you have turned into somebody I am so proud of. Okay. Okay. Yeah. Abugamba busemberi bafana. Bagala nnyo bamukwano. Mbagalira ddala. Music wange mwagale mu supporting and not by force. Musoke muwize ezibambi muzizi chawe ne aba mulungi mwagale because I sing good music. I understand. Bagala nnyo. Okay. All right, thank you so much. Thank you too. Abadde PIA pounds wano ku Sakata vibes tusobola kusoka wao. Mwebale nnyo mwebale okulaba subscribe nga sharing link ojuweko munno. Fetubeera okuleta updates manyi ga mugongo ya kamera nze Dj.Senior'B Sakata vibes.